temunsabanga kawashi abayimbi njogera namwe ba promoter ba presenter bani. I am serious. Tonsabanga kawashi kubanze bino mbyogera nkyategera. Time is coming ey'okwepyera. Mugenda kwepyera mutusabe zikawashi. Ate nga namwe baba banja. Leero sinabana guluma. Era gwogendo gunno misanze nkulu. Dini yatenzikiza gula bitamiza. Ati kati kyogamba munze enfeyo leero nga omuddo botaguluma ofa. Golowooza gw'omuddo gusinga ebintu abantu byebakozeseye ebibye nnyo nsobola okumenyerayo ebintu nga nabya bbeeyi aba Nigeria bali muno babitunda. Balabana babinuusa babita ayisi cocaine biki. Guno omuddo bagujja wali kasenge guva mu ttaka bagunoga fresh every day. Something good. Sija kufura mbuzi. Nebona guomerezo tasirire kati kambere embwa anti mugambe embwa eyo kati kambogole ne wakagulya ne sowani ate kati obaga mbuzi zezinywa bino embwa zezinywa bino mweze muyite embwa nze mbayita abantu naye mmwe mugamba mbumbwa ukati nenkafuna kati kano kali plain kati ngenda siba biti kino ekibanga nakyo nsooka nengende yo mu wino nenkigula bulungi nengula amanda nenkyokya taaba kati gwe ntabula muli nekifuuka ekibanga nesijja teeka mukati nkyasibako plain njasooka mmalo siba then ntabule. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasa oba Mechanic Rabongo weewaawo Labonjate Foundation bebakama banga bantu mawano abana tuli 17 tuddayo ku ssomero tulaga $5,000,000 10 ebikozesebwa byonna twabifunye atubuzayo ka school fees tutandike katayi mukatukuttemu naye mukama tagera bubi gwalina kyonna kyoyina $1,000 $2,000 $3,000 $20,000 oba osobolayo akaana kambikana kawe $3,000 osobola otuyambako ekimu ky'ekyekumi ekyensi okisiga mbwana buno nze nzikiriza nti we tubuyambako ne tubujuna tuba tujunira ddala Katonda era nze nzikiriza nti oyo ali tusembeza okumpi naye ng'asinziira ku bikolwa byaffe buli woowa kiba kika kyakusinza nate era buli bwoowa buli bw'oyagala kuba kwetukuza nate emyoyo gyaffe gitukula nakwagala bannaffe era emyoyo gyaffe gifuuka egy'enjawulo nga tuyita mu kukolera ddala obulungi bwe yatukuutira okukola. Katonda waffe tatuvangamu nze nkimanyi kana akaseera k'okudda ku ssomero yagenda okukatuwanguza ndina eggumite si kika kyange sandyagadde kisemberera nnyo muntu abakuna buntu bwazingazinga wano mba nkola filters zino kati wano mba nzinga ka filter omanyi kati bw'oba ozinga ekinago kino ekiti olina oteekako ka filter n'emabega amasanda galeme kwokya muntu mimwa omukka guligule oleme kufuuka wa bbulaaka ebintu kati biri gumite twabirongosaamu abatulaba Rikiroyi head boy we bali kunnoonyaako nate onsiŋŋaanye ndi mu kukola ndi bize kubanga kenafunyeyo kakapito kano neŋŋamba sirina kutuula nengenda nensubulayo ssebo emmaali era njagala kulaba wano nga mbakubako kapito wakajjeewo nagenze nenyimba sebe wa Nimrod all white party tewabula ebu video wasirikidde ngo basabula oyambadde t-shirt okubye ekikalu wawoomye ne kuwoma ki wewe sasa Katonda ekitiibwa kuwoma ki kuli muganda wange twabonyebonye n'omwana gwe nagenze naye yes mukama mulungi twatuuse n'okukuba ne tukuba kubanga munna ibanga lyembadde maze nga sigenda ku stage ndowooza myaka nga 5 myaka nga 5 si performinga sikola ki naye nasalawo ningamba kuba Nimrod mwennyini yampandiikira kitegedde nangamba jangu ojja kuperforminga ningamba mu buli mbeera yonna nengezaako okunoonya we neewola ka transport nenkubira ku mikwano gyonna ne bigaana naye oyo omuto Yesu nno n'agamba tugende kirungi flash nali nagifunye naye ng'alina flash ne tuteekako endongo ne tusimbula kigere twayitidde Luwafu ne tuyita wali ku Messi ne tuyita awo munda awo ne twambuka ne tugwa e Makindye ne tusalamu wali ne tukkirira ekatwe
ne tusala ne tugwa wali eri ku kidda e Masaka road awo ne tusoka tutambulawo toseka nga tulina 15 kakati twatambudde nga tunatera tuka kukyekabowa nengamba oli omulenzi neddanze nkooye soke tulayi wano nga tufuna taxi kubanga kakati taxi wano 10,000 bayinza otutuusa wali pati yabaddewa kyengera kati no tutambula olwo tuli tunatera tuka kaki kukyekabowa mtone mugana neddanze nkooye kubanga kati okutambula okwambuka luwafu maki ndi omuna munna engatto ziddugadde tutuyanye enfufu etukubye tufune taxi tusoga taxi tuwoza meka 10,000 tugenda taxi yuwe egenda eronda abantu tugenda tulina okuyimba tugenda ffe tugirina esimu yange tulina okukwata obukakafu nti tukoze eki tukyajinze bulungi omulyo kweguli nga tufuna kitaxi tuto kigenda kironda munange tutuuka oyise bayitayo busega kyekisooka awo n'oweta bwoti kati waliwo bazimba kifly over awo Ntebe road weesalira taxi nge efa taxi mukufa nga tugamba muveemu tugenda basooka awo bayifuula abagikebera biki nga bagaana edda tegenda kusobola kukola ki kweyongera temanyi bibeerako ku luguudo ebyo babikola kitegeera musajja nga tumuwa ssente 15 zaade zawamu yajjeko 2,200 buli muntu katukayanira awo blood jukira tugenda mu vibe ya show tugenda meka kati zigenda mu 10 kitundu awo kuba twasimbula saa 9 okuvene twasimbula saa 9 tulina okutambulawo tugende nga tupulaninga tutuuke eri tuwummulemu tusoke tukube ekyo nga tetutuyanye sebe ebyo ebikalo tetwabikubira eno twabikubira eri kati taxi efudde tugivuddemu tukayanye n'abasajja twesiswe sajja aganya atuddiza nusu 10 nengamba oli nedda kati ate wano tekiggwa era singa twali tugenze naawe wa kamera wali obakwata ababasa kuba mwana nze abantu bayita mu bizibu netumemugamba wano tweyongereyo kuba kati okuvaawo ku kulawundi okuvaawo like gwali ku bridge awo wansi sisaawe yafiira netweyongerayo nga nabigere mwatuuka ate amasaati ganyirira bitya kati tunatera otuuka ekyengera tututuuse ekyengera tunatera otuuka ku kyengera moolo waliwo amafuta awo kati tulengera wali ebipande babitimbye white party bantu bayingira netsoka tupimamu netukyama ku mafuta netsoka tweyozaayozaako awo babadde ne washrooms ezakabye ku mafuta waliwo shere eri awo ndowooza oba ne mulodi gyatera okutumira shere oba nsangi oba bikisimanyi netweyozaayozaako awo nenziramu nenkasiba bulungi kabadde katusege kubajjukira nusooka ne weebikka mu maaso kati tumaze okunaba wali face zaali zikakanyadde tunabyeko enfuufu ku magulu biki olwera kuba nti amasimu tegalaga nti obuvidiyo bwe nakusindikidde nti nali mukyafu n'ekituufu nali twali tuddugala naye ekirungi nti waitye ne kamera n'amatala gali bali bo tebabimanya boyi natuukayo nemulodi netuyingira bulungi twatuuka kyo tenatandika netukakkana nsooka nkinywamu awo bwetyo obusungu buli obwa ekiti bakubbye jukira nali nagutemye dda kati ate ntambula ezo zonna stress ntambula jukira ate ngenda kusanyusa bantu byakisiru nnyo tulinamu olukumi lwaffe netuyingira nimulodi twatuukawo ku mulyango netwogera nali njogera naye olede ku WhatsApp nambuuza oliwa nsobola okulaga ne message ze nambuuza oliwa ndi wano ndinoono nagambe yali awo bounce omunene abo bayitewo netuyitawo paka ku stage nambulira yali akola programu omutono atekayo zi flash zaffe netulindirira twali tuli awo nga bagisuddeyo omutono asooka n'ayimba yesino nasooka n'akuba ate ne basooka bateekayo awo abalanga babiri jjukira flash yagitutteyo yamaze oyimba neŋŋamba bano bayinza okuba kati tebakyampadde jjukira bibeeramu nabyo n'enguzi biki vibe neŋŋamba onkoze nti mandi awo ne bagisuulayo ayeyeye nalinnya stage bulali ne bakubanga nange nina amaanyi kubanga nali ndabange abantu baali bangi DJ Nimrod yateeka bulungi all white party abantu balina amasanyu ne banyaniriza n'endulu nga balinga bulijjo abandaba okakasa nkutidde nga bulijjo balinga omanyi Katonda akole ebyamagero nange nenzikakkana nembayimbira bulungi ennyimba zange bbiri waliwo oluyimba lwange yobodero nayingira nalo ne bagisulayo amabanja ayeye endulu neetabuka
amabanje nduluneta buka nemba kuba nemaliriza nimulodi nenjogana ne mugambe ekituufu ndi wano naye nina 10 najjaawo nanneebaza biki nambongako mugamba sinange kijemba wano nkwebaza nnyo nimulodi nakwata emitwalo egi 2 si nyingi nnyo ku muntu nti oli muyimbi biki naye yakkiriza nagamba kale mulinnyawo mukole ki mudde waka netusanyuka nnyo mwakomawo nga bambejja tetwalinda kulaba bayimbi balala twatandikirawo olugendo kati ekyo ekyebiri tulina 210 mulinnye wali negwe manyi kyebayita foot soldier kansoke nkulageko engatto yange tenagenderamu sinaba kujooza ogiraba yero gyewalimu yajja n'akatuli kaako ku lugendo olwo yajja n'akatuli kubanga nakugamba nti olinga mbeera ngitereke tinaba nakujooza yero gyewaŋŋambye ogitereke evaayo lwa nsonga yo yabbeeyi yajja na Jordan yabbeeyi eno enkoledde ebbanga ssebo yamaanyi okitegeera era kati nze wemba wakugulanga tumanyi okugula engatto nga manyi egenda sabulya ddala kuba kino kye bayita kati foot soldier oba tukozesa mumwa bigere foot yeno okitegeera kati gwe weebuuza olabayo yabotoka kati akagere kange kano ko kali ku kinakomawo nga kambabiridde naye mukama mulungi twayimba nkowola mwena abali eyo bapromota ba MC abantu bange gye bali nalabye banjagala banindiridde mumpe ku show munteke ku poster nze ndi muyimbe ate ndi gumite blood nze nkuba bu video wabulabye bu video wabulabye ate sakoze lihaso just nagenzerwa kubanga oli mukulu munnange yangambe jangu tugende tukweki tukube kati nagenda ku wano juzi ku show y'abana abalenzi Fik Family kawana erugogo kolo sayimba na kuyimba okuyingira bansindikiriza mpaka stage abalenzi bakusindikiza betimbye ebintu bali ku masimu n'obegayirya flash njiba wadde yabulirayo chokanga ne flash si yange ya Powers Dr Powers on the beat producer eri yabula kitegeera nenkomo ne mugamba flash bajibe na nyiga nnyo ko olwo nti n'okuyimba sayimba no recognition no any recognition someone there oyalaka mulalu naye nze ntuukayo nenkola ogwange kubanga Katonda yatusindika kukola kikuweereza we asoja tuli bwobanga wali mujasi ne bodi zati nga nolaga eyo mu kibira nokola kyero osigala oli mujasi nze kati kwendi ndongo kama mbaya ni mbaya ataba banja abantu nabe balansoga kati ate ekiriwo ku mabanja kyobomanya kyakabi nnyo MR live lulimwe mwanyambo kukola oluyimbo olwo wasasula n'amasannyalaze oluyimba nno lwatukomezaawo kati abantu kati basabe kisaba ongeri balukole challenge bannange mbeegayiridde nga sinnabakubibwa saba kwewola gwakubiri kati ate era musoke munyambe mukole ku luyimba ki lw'amabanja mulukole challenge kubanga kakati nze newe munampolera ngena sigala nga neewola kati mukole oluyimba lw'amabanja challenge lutambule nze ngende ku stage performing abana bange bafune school fees kitege ne bana ba foundation bennyini nabo we tumala ufuna yeri jukya nga batufuye era nabo tujje ne tubazza ku ssomero gwe mulanga gwe gumu gwe tuliko asirikirayo mutwala awo kubanga seba abantu baiza kansoke neba awachiri abana baguliye musuka kuba fene tuli ku foundation naffe tetuli bulungi naye kyewunyisa omuntu ali eyo kati n'abayimbi abamu mbasaasidde bino byenjogera sitamidde lero sikali muntu mpanzi ntegeera ndoza mulowooze kubeera eyo ne musirika ne mwekweka ne mubikolere eyo mwe mutegeere nnyo abayimbi ndi muyimbi muli eyo mwetuddeko you are babysitting yourselves teri avuddeyo kuyamba bafani nze waliwo omuntu just ku account yo yansindikira emitwalo 10 teyambuuza gwa nti yakola ki mukazi samu biki nazinsindikira kwenda kusindikira n'omutwalo guli ogumu kuba ekyo kiba kimu kya 10 ku mitwalo 10 bwe bansindikira ziri ez'essimu okusooka saakuwa yadde jali abiri mu jali asatu ezo zo zali za kati zino oli yazinsindikira message nenjira ya bulabi nga kweri ne bannanga ate abasinga bagenda kwezo post ne basharinga ne bakomentinga mwebale nnyo nze temunsabanga kawashi abayimbi njogera namwe ba promoter ba presenter bani I am serious tonsabanga kawashi kubanze bino mbyogera nkyategera time is coming ey'okwepyera mugenda kwepyera mutusabe zikawashi ate nga namwe baba banja abasinga badduka bali bweru ngekibagoba ekiba teri avayo kuyamba nti bakusindikireyo oba yadde akuyambeko kubanga bwetubanga tuli bayimbi yandisoose okuwuli omulanga bannayo muyimbi munnaffe lwaki atuuka ku seeryo fefe busi webale nnyo yansindikira ekyebiri
yakuwa yankubiraawo ku video call nanteekako FBM boss kati eri ate bano ba manager bembadde betwajukira kati bano balafati nambemu abamu bayitamu dabali eyo bwerwe batulabira mu box instead of okutuyamba ate bajja ne bakulingizako bambi mwe balenye okujja mu ka box kange nga mumbulirira nga munkubiriza mbumbere muntu mulungi nga bwe nali si enzoyo onolikiro head boy gumite solid era gwe jangu mu kabox kange ng'oliredde kumpoloba kunyamba temuddamu kunkubira kunkeberako simanya ebyo bye muwoza biki leero sinaba nagguluma era gwogenda ogunnumisa nze edini yatenzikiriza ggula bitamiiza ati kati kyogamba munze nfeeyo leero nga omuddo bw'otaguluma ofa gwolowooza ogwo omuddo gusinga ebintu abantu bye bakozeseeyo ebibyo ennyo nsobola okumenyerayo ebintu nga nabya bbeeyi abanigeria bali muno babitunda baana babinuusa babiyita ayisi kokeyini biki guno omuddo bagujja wali kasenge guva mu ttaka bagunoga fresh every day something good era nga ku mmere we bateekako kannakati nange bwengulya togenda kuwomereza biragalalagala siswa kugulya biragalalagala nze siganye kasita ekirungi ompadde kamera abantu bange bakoze eki bandabye ekyebiragalagala ekisinga obukulu embeera eno yetutabula n'otuuka ku ekyo sijja kufuula mbuzi newonaguwomereza kati kambeere embwa anti mugamba embwa eyo kati kambogole owayi onyizemu awo ebyo tubiveeko mbadde ku shonga nti nkubuulira bakwadde ekyebiryawo mulinnye taxi mukomyeyo makinje kyekyaddako tutambula okuva ekyengera tukomawo tutuuka wali ebusega tulinnyawo kuba nalina bitegedde nti kati bayaka babbiribbiri tulinnyawo lwasa mpaka wano ekibuye mwatambula okuva ku show era ate nga mubadde ekyebiri transport ate kyebiri bulade olina opulaninga eno geto passport yo sindaga muntu mane yekitulemesa ffenna kati bampita ku mukolo nengoye najjayo nkadde engato yiyo nkadde kakati bampadde ekyebiri mbuninyeko boda ya kasanvu bakubbye twatambula netutuuka ewebusega netunya taxi ya 10 netutuuka ekibuye netusala netudda wali eri ku kyakobiru wanene ku kyesalama netulinya taxi ya 10 ezo kati nnya netuteeka okukyambuka eriwafu awo netwambukawo kyovula banasobodde okusuubulako ki kanago kalabirira wakagulya nesowaani ate kati obaga mbuzi zezinywa bino embwa zezinywa bino mweze muyita embwa nze mbayita bantu naye mmwe mugamba mbumbwa okati nenkafuna kati kano kali plain kati ngenda siba biti kati wano kanago okyali kanago boyina okufuna ne pepa zindi eno kati ya kasambo ebandi akuba nti buno nabukozesaako bobutini si business eri serious ate ya bay kitegedde kati wano nenkateekako nenkasiba just nsobola okusiba newe jiba miti 10 mu ddakiika eno machine gye nina wano eno mu ngalo gyolaba bagiyita gaani tegedde kabiri naye tezirabika teziweera kakati bwe mala osiba bino then waliwo nekino ekibanga kyentabulamu naye bakuba sigenda kitabulamu kati lwansonga nkyalina osibako plain nkolaga bulazi nti kati kino ekibanga nakyo nsooka nengenda eyo muwino nenkigula bulungi nengula amanda nenkyokya taaba kati gwentabulamu lino ekifuuka ekibanga nesijja teekamu kati nkyasibako plain njasooka mmala osiba then ntabule so zino sente nazijjeeyo naye waki tosaba nkusanze osoma bayibuli bayibuli oba olina ogisoma kubanga kakati olaba nammwe abantu mu kifo ky'okusoma bayibuli mwadda ku Google olinga adda ku Google ng'abuuza how to get food today soko sobemu Isaiah jo badde osoma je nkusanze osoma eri Isaiah katugiveeko ngenda kusomera wano nsomera Isaiah badde nkutte gwe soko soma waliwo ensonga manya kusomera wano ku Psalms nsoma Isaiah eri ki okusanze osoma
Isaiah badde nkaga mu 5 endowooza okiraba tesirwawona kubikula we nabadde kubanga mba ngisoma buli kaseera kati wano tutandikire wano the new creation. The Lord says, I am making a new earth and a new heavens. The events of the past will be completely forgotten. Mbadde nsaba osomere wali eri gyonsomedde wali wenkusomedde wano we mantandikira the Lord biri byenkusomedde tibyagala nsomedde. The Lord said, I was ready but they did not pray. Naye tebansaba. I was ready for them to find me. Nali mwetegefu bwe bannoonya nze okunfuna. But they did not even try. Tebaageza nako wadde the nation did not pray to me. Amawanga tegansaba. Even though I was always ready to answer. Ne wankubadde buli kaseera nze naliwo ne ansa zange era nga ni mwetegefu okuziba wano okuziba ddamu. Here I am. Kati wano wendi. I will help you. Nze nja kubayamba. I have always been ready to welcome my people. Buli kadde mba mwetegefu okubaaniriza kuba mu bantu. Who stubbornly do what is wrong and go their own way. Mu bugenderevu abo abakola obukyamu era ne bagenda amakubo gaabwe. They shamelessly keep on making me angry. Ewatali ensonyi bagenda maaso n'okunyiiza. Komaawo negumite. Katonda. This is the word of the Lord. Katonda abadde ayogera. Thank you tujja. Mwetegefu okukuyamba. Okutuyamba. Tuli kugwe kati. Fenna nkade nange. Mwetegefu okuddamu essaala zaffe. Mwetegefu okutuwa ansa ebibuuzo byaffe. Naye ffe tetumunoonya. Chogoza Katonda aliwa. Katonda tasobola kukuddamu saala bw'omusaba okuwa omulimu omulala ogutali ogwo. Yeyanziramu eno. Era time egenda kutuuka aninyisa amadaala ajja kuntirawo emmeeza oba mpaka wabajja kundaba nga amushaini obulango gwe tosobola musaba ate obulango nambagambidde ebbanga mbagambidde era namusaba dda era biri ku lisiti ajja jimpa ne banaaba tebanyambye ne banaaba banyambye kubanga bano mbasaba nga nimanyi nina gwe nsooso okusaba. Kati lwaki mufo ky'okumusaba kuba ŋŋambe nze musaba ampe ennago njifune lwaki amaanyi gonna tugateeka. Kati gwe laba engeri gye natambudde obulamu obwo nayiseewo ntyawo natuuse ntya eyo nakomyewo ntya mbifunye ntya. Lwaki olaba kiri ekinene nga totunulidde kino ekitini kye tulina? Lwaki mugana okutuyamba n'akakatini ke mulina ne mukeesigaliza nga temumanyi nti kagenda kuggwawa? Temubuuka leeti nti kaweddewo. Katonda waffe mugagga, Mungu mugagga. Ngamba bano abantu kubanga ngamba bantu nti bw'ofuna laptop naki bwe nfuna laptop sound card ne nfuna sound card ne microphone nsobola okutandika kubanga akalango wano ku laptop kusobola okubeerako logiki sound card ne microphone obukadde nga bubiri. Kyoka Katonda ogwosinza gumite munafunye butini nnyo nange bwe mba musaba si kubasula ddala mbatereeza nange bwe mba musaba ebinene n'ebitono ne musaba ne besigenda funa waliwo n'abaafa ne mbasabira bagambye bagenda kudda bannyambe n'abaafa nensabira n'abalwadde kyogamba bigenda yamba nze biyamba ye n'alaba wansasulira studio bannaye mbeegayiridde nkoyo okwewola nkoyo okummanja nkoyo okungoba nitaga just studio nkola obulango bino ebinago byakabi nnyo bikyankuumiddewo bwe nfuna studio nga twetereeza. Abantu abali eyo mu abalina business ze mwagala okukolera obulango wuliriza akalango kano. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Akalanga ako omwami ono yakakola nawe asobola okukola akalanga kalinganga ako mutuukirire ku namba z'essimu eziyitawo wansi tukooyo okukyaza abantu abatawesa Katonda waffe ekitiibwa. Sigamba nti batuswaza nedda tebatuswaza. Sigamba nti tubakiriza wadde ng'ebikolwa byabwe tubikyawa. Omulimu gw'okusiba enjagaze kusaidi yange gumpisiza ddala bubi. Naye ate ono mukwano gwange nze mbasisola mukyawa. Kakati ngoye zonna nazoozezza laba bwendi bwe nfaanana naye nze era nsazeewo mpeereze. Sigamba mbu ndi wanene abamu balowooza tuli mu kusaaga bya ddala obulamu bwa ddala.
kati nzuno nsinganya yabwe mfana kati ngagamba so nsoke nindeko esati yange emuje nayo zezesoke kale tugende mu kamera so tujoza kiro esati oli oboyina okujoza ekiro misana n'okola ki nojamba ate era ne kati emisana kuguno omusana ogwakasinga nfuna nkubira nga jangu okubemu wano njambala mbisi ekalire eyo ku mubiri gumite naye amagye tegalina kuwummula naye tuli waneeno kusaba buyambi ffe tulina okuyambagana bannaye embeera mbi omuntu wavayo nakugamba nti embeera mbi ebeera mbi abamu balowooza tuli ku sitanti oba oli awo tulina bye tunoonya twagala tusaba buyambi mukama akyatuwadde omukka guno gwe tusabe tusabe mukama okyamumanyi gumite erinnya mukama buli wolyatula naye mukama nsaba katonda atuyambe atukolere ekyamagero okole gumite studio ogikole ekola obulango okutwale overnight ne night prayer nga towalira bwekiri nze kasamba ne studio yange wali nga nkola obulango miliyoni 2 jukira eno studio giraba ate sijja nebyo byennyini ebyobulango biyinza nze kunnemerera okubituukiza kuba laba nkyali kulwanagana kutuukiza kuyimba tulina abaana be tulina oyigiriza obwo obulango kuba nze nange tewali abunsomeseza naye katonda nnyambye nembuyiga bwe tukola eno studio njagala nfune n'abalala bembuyigiriza kuba kasi sowa bubayigiriza wano tebalowooza sowa bukola naye studio bwebangeze ne tutandika okukola obulango n'omulala abaasa okujja n'ayiga okukola obulango bangi nnyo beetaaga obukola nze mpulipite ku kkubo buli wamu wonna ku butukutuku ku bugaali olunyanya we tawaana otutunda bino ensawo kati weegenze buli wamu buli omukulanga obulango mbukolera ddala bulungi abantu bakoole bakuwa obulango bannaye mumpe obulango oba kadduuka oba ka kampuni oba ka studio oba olina byotunda oba ka hoteeri oba kaki akalango njogera kalango tuli balanzi tulanga ebintu kubira muko kamwa ndio tonsanze siri gumite nerizite wali ne bannange kyokka sewo omulimu mukaseera kano tuli live wano ku MR live tongera okukwebaza gwenali eyo atulaba tulina foundation y'abaana 17 okubaza ku ssomero kintu bwe kityo atugbamu ng'okyusiza ddoboozi eddala bannange mwenna abatuuze b'eruwafu tubategeeza wali waggulu ewa chairman waliwo omukolo ogw'okwewandiisa mwanguweeko mujje n'endagamuntu zammwe mujje mwewandiise atugbamu eyakaduuka nama kaduuka ayagala atunda piraawo bakasitoma baffe mwenna ab'eruwafu buli ayitawo si byangu bakasitoma baffe ab'eruwafu nze bampita mamadja nfumba emmere wano eyakabi ewooma obumonde obuugi bwokya tukuwa owakubanja oba weewola tukuwa ndeka nze siina mukka yeetagamu mukka sina yadde mazzi sinaba kulya njala ennuma tukomaawo basoke batuwa obulango tukole ebyeddala enjala ennuma naawe owulira sibwe nabadde njogera kati sibwe njogera ate era oŋŋambye togenda nakunteekako mbukubanga ngenda kukozesa ebitamiiza nti ekiddo saa kugeya bitamiiza saagala kumpandiika mu kitabo kya kibi omuddu wamusanga nga ayagala ava ku bitamiiza abimwongera bwongezi atwegayirira abantu batufunire studio kyetusaba kati nze leero siri mu luyimba lwakwewola wadde oluyimba lw'amabanja kirungi nnyo bannaye mu lutambuze challenge nsobola okufuna zisho naye ate ne studio nayo tugyeta bampa obulango sofuna akasenteko nokakozesanga bw'oyagala bampa obulango nsobola okufuna akasente kange nenninya bulungi waneeno ne webawubba kugenda ku show naye kakati ddala omuyimbi n'otambula ennaku ng'eyo n'ogiyitamu n'otuuka nga naye nga teddugala n'otuuka n'okuba bali ne basanyuka n'ogenda kati enkeera n'obeerawo ng'olaba ku buvidiyo naye wakansindikidde ng'obakuba kaade k'amaanyi bonna bakubye naye ebintu birina otutereeramu bannaye bapromota mbakoowola nze ndi muyimbi mummanyi ne bafaani bange gye bali era baasanyuse nnyo okundaba kati ndi back to stage mumpezi show bino ebyokwegayirira abantu nalibadde sibikola singa nze ndi mukozi naye nakubanga ne bali eribolaba balina zisho simanyi kikyabatuukako kamera terabika tulina eno MR live eri bwannamunigina bweti naye mwebale kuweereza tujja tutuukayo yonna nani mayogera kunkuba kooti yaffe
ate kati wedi abadde olo white party kadatene anti otekamu white no kubake koti to ino tambula lugendo awo byabadde biwanvu eno kati yekole eno ekole eno era webugira bwenzide eri munda okwebaka ekiro gye nebikka blanketi ekolange ensawo mwenteke ebintu byange buli kimu kyonna muganda wange koti ya mugaso ekitenkanika tusibula abantu banaye mwenna abatulaba basibire ngo basaba bulango okuwa mbegayiridde kankozesa eddoboozi eryeggonjebwa kanzikakkane nzikiriza nsaba buyambi mumpe obulango mbakolera obulango bwebyo bye mutunda nfunemu ssente ezisobola okuweerera abaana bange sirinzekka nange mwenyini ezisobola okwongerayo obulamu bwange butereere sagala kubeera bwenti nga nzenna ndi shabe wabula eno wansi gye tuli embeera bweti bwetukola ki bwetufuula munsaasire bwe maze ofuna studio sound card microphone ne laptop sokola obulango bwo nsobola okukola obulango bange nembeera gumite era nabo benyini benye kuba gwangamba nja kukowola ngolaba nakubye bukubisho katozze no gamba jangu abantu tubebaze kuba wagenze kushuka ate bwe tunaba tuli smart nga ne studio tujikoze onagana oti okujja nja kujja bwe biri bannange n'okutulaba obulabi tubeyanziza tubeyanziza okutulaba video waffe ne butambula nammwe mugende maaso nga mukola zi challenge kubanga sigama tubasasula okutulaba abantu sebo ekiri ku TikTok okuva lenafuna essimu eno abantu bali bize ku TikTok tebalina budde bukulaba nitweyanziza bwe mubanga ffe mutulabye mwongera okutwagala mukole challenge y'amabanja oluyimba olwo nno lwatukomezaawo nkiddamu oluyimba olwo lwakabi mbasaba mukole challenge y'oluyimba olwo lw'amabanja gye luli ku YouTube osobola okunfollowingako Likiroyi Headboy 6K ku YouTube ne ku TikTok gendayo kola challenge tweyanze nze nzikiriza bijja kukyuka mpola mpola naye bijja tandikira kuggwe twali mufuna agenda kujja bikyuso kujjako ggwe bwevaayo nogaa nti munnange eddoboozi lyayisiza oli mala bumazi kanteekewo ekisa bikyukira ddala kiri eriffe okusitukiramu naye era kitandikira kufa creating ensi gye twagala abaana baffe basange mu maaso naffe kennyini okubeeramu nze nzikiriza nti yatutondera kwagala era buli kadde atutuma kwagala ewatali kussa muntu yenna wansi tugenda naffe kuweereza eggwanga lyaffe kuba omukisa agutuwadde mu abatulaba ffe baani abayingirako mu 1,000 ffe baani abalalwako abantu 5 netugendako ne mu 1,000 ffe abaasulanga myala abavanga ku nguudo ababundabundanga abantu bebajajinga ne balwa nti ffe tetusobola katonda atuwadde chance ng'ayita mu mmwe webale kubisharinga kubikomendingako na kubyagala webale tuwa mukisa tunyiiza tetuli professional nnyo bwe tuba tubyogera naye wakati w'obugumiikiriza abo n'ekisakyo tufudde bannamba M webale nnyo okutwagala mukama kuwa omukisa weraba